omuceere bwe batyo bwe bamalako. Bwe tuyingidde mu kifo kino tusookera ddala mulimu ekereziya oba mulimu kanisa. I hope I'm saying it right because I think kereziya. Mulimu kereziya. Naye mulimu wadi oba mulimu ekifo mwe batereka oba mwe basuusa abakadde kineneko. Kitegeeza nti bangi beetaaga obweru, bali mu bwetaavu, beetaaga okuddukirira. Bwe nali ngenda okuweza emyaka 3 empezezza olunaku lwaleero, nze muntu atatera nnyo okujaajamya myaka gyange ngiwa ekitiibwa, naye ntera nnyo okulaba abantu bangi nga bakuza amazaalibwa. Ennaku zino buli omu agenda n'akola charity. Simanyi ekigendererwa kyabwe bakiba kyakuyita bannamawulire, naye nze ekigendererwa kyange kyali kirala. Naye sigenda nakuyita bannamawulire, naye because era abaliwo ndooza bakwano bange, siina nnyo nti waliwo omuntu ali wano sikyaliwange, basinga bakwano bange be bali wano, ate because ndowooza buli kyentera okukola bandyagadde bakibeere kato. So yensonga lwaki bwe nasalawo ne ŋŋamba nti Katonda bw'anantuusa ku myaka 3 nandyagadde muddize, nandyagadde mbeeko ne kyenziriza abantu oba eggwanga oba abantu abali mu bwetaavu. Sirina nnyo, naye nze nzikiriza nti n'akatono osobola okukagabana n'omuntu. So ne ŋŋamba ttiimu yange, ttiimu Raiki, ne mbagamba mbadde njagala munoonye ewantu tuyinza okugenda tuddize ku bantu. That is when they came up with this place, with Samaritan. Era we bajja ne baŋŋamba nti bakadde. Nali musanyufu nnyo kubanga maama wange ono gwe mulaba ekituufu era nga bwe ŋŋambye nti akadde. My mother is making 74 years. I don't know. But for her, she remembers 73. But honestly, I made her birthday, if you all remember, I made her birthday, I think that was 2019, and she was 70. Exactly. It's not even guaranteed. I remember it was some hotel in Chitenge. She was making 70. When you calculate 70 in 2019 to 2022, that is 74, right? She's making 74 tomorrow because she was born on 1st December. But that is why I say Academy. There are so many things she does and I feel it. She can't understand it right now because kachecho chimugamba fenna wobo wetade mu gerere so oba mwana muto oyogere kitobiranga checho and no one should say no. Okiwule tukiranga omutali mu kuba twe oba ko ne kitokola mulaba checho atengola so I'm not saying that you're that I'm not saying that it's not the same yet, but she is still in her success. However, it's a different person to do and I talk to her today, then we don't know the touch and took exactly what she's saying. Last year I was doing a shoot with her to call us, photo shoots. Yes. And we twamala okukola photoshoot ebifaananyi ne babimpa ne mutunuulira mu mutima gwange ne ŋŋamba omwange akyali muto neegumya, naye leero we twakoze photoshoot ne bampeereza ebifaananyi ne mutunuulira nenzikiriza nti akaddiye. Nina okukkiriza nti buli muntu ajja kaddiwa. Nali simanyi nze emyaka 3 nali ndaba nga mingi, nali simanyi nti bujja kukeera ku makya ngiweze, naye emyaka 3 gizze n'ebintu bingi. Nze nganze gindetedde okutya ne ŋŋamba okay, actually kimu kisoboka kasitoba ng'oli mulamu, Katonda agintuusizaako. Kitegeeza zizze emyaka 3 zizze n'obuvunaanyizibwa, zizze n'okubeera nti kati buli muntu agenda gamba nono oyo omwana alina emyaka 3 gikoleddewo kati. As in, woba oli below 30 olaba okyali muto, naye baba bagamba ofumbiro gamba I'm still young because okyali ku 20. Naye bw'otuuka myaka 3 olina ki? Okyali ku luggya lwa maama wo, olina ky'olina, azino olina ky'olaga because bazadde baffe batuzaala abaana abawala nga baagala tufumbirwe at the end of the day. So nze mpulira nga guno omwaka gubadde mwaka mulungi nnyo mu bulamu bwange. Ekisookera ddala nafunamu omwami anjagala ebitagambika. Agambye atya? Era kati nti buli wempita buli omu people no longer refer me to Reiki. Most of the people byonna gye nkolera gye mpita buli omu agamba mukyala binde batukulamusiza. Ekitiibwa ekyo tekimala gajja, kijja ne cost. It comes with something. So
njagala okubeera nga mu butuufu bwe sseebaza Katonda mamulyake oba mbamulyaza amaanya ekisookera ddala mpadde maama wange bamaama abasinga tebatuusiza gino emyaka naye akyamumpadde nkyasobola otambula naye nkyasobola okweraga eri ensi yonna ne bagamba nze maama wange mulina abantu bangi nnyo bagamba naereyagala maama we njagala ani ye yanzaala yambeereddewo yantegeera ebiseera ebisinga bye mwogerako mba njagala kukaaba ku lwansonga kinnuma okumulaba ng'akaddiwa I would want her nandyagadde omulaba ng'asigala mutuufu I don't know how that feels to the rest of the people but I would want to see her more years naye buli omwaka ogukeera ku makya ngamba Katonda amukendeeza ajjukira bwe tukola Katonda atukendeeza ku bulamu bwe tulina ku nsi kuno so as you celebrate your birthday that you are growing yes you also need to remember that okendezeza ku myaka gy'omala ku nsi kuno naye mwebaza nti amumpadde nempulira nga ndi satisfied ku bintu byonna bye mukoledde okumulaba nti musanyufu bakadde bangi ku myaka gino eno osanga baba tebakyesobola omulaba akaddiye nnyo nnyo manyi nendabirira naye kaddiye nnyo omuntu eyandibadde nga wa myaka 7 omulaba kalinga emyaka 9 lwaki maybe endabirira talina bantu banyumya nabo talina banne naye maama wange mwebaza okusookera ddala okuntegeera antegedde nanjagala even when the world I remember when the world was against me I used to talk to her and she said even when the world is against you I will be with you so maama yekka yasobola okutegeera ekyo ekintu nti ensi yonna bwekwegaana ye tajja kwegaana oba oli mubbi oba oli ki era bagamba nti omwana omubi avumaganya nnyina oba azaala ekibi akikola akiwongerera they will always cover you up tajja kuva yagamba ekyana kyange kibbi nakyo biki agatte ku bigambo by'abalala yajja kukavaringira so newemba mu nsobi asobola okumpita nanza mu kisenge nakiŋŋamba naye tasobola kudda mu bantu n'agamba omwana wange kino omwana wange kiri tasobola so nasazeewo nkuze amazaalibwa gange n'abakadde kubanga maama wange bwe bagamba abakadde naye asibuka essaawa zakakati so nayagadde ajja alabe ku bakadde banne alabe bwe kiwulikika alabe bwe agume okitegeera omanyi olumu olaba munno oguma nogamba sirinzekka gye tuli tukola ki tuwera n'oguma noddamu amaanyi kubanga nze nkikakasa nti nabo batuuka olumu ne babeereeyo mu nnyumba bokka ne bagamba naye kati mutuufu nkaddiwe kitegeera nabeera nga naye afunyemu okutya okwo nti oba ssaawa yonna neera oba ki so many times like bwe mba nga neebaka oba nga ndowooza ne ŋŋamba kale kujja kukyanga either tannina oba nga simulina ndabye baserebu bangi baluuzize bamaama omwaka guno bangi era ntwala omukisa guno okubeera nga bagumya si kintu kyangu baserebu bangi baluuzinze bazadde baabwe tibwakulaba ssaawa zineno ng'olina owuwo gamba osanga kalisenga nowange waali nandibadde nkola ekintu kannakola ekityo nandibadde muwa kino nandibadde muwa kiri naye nga tebabalina si nabokka bantu bangi bali eyo tebalina bamaama tebalina bataata naye owange kyamwina olwekyo neneebaza mukama neneebaza katonda okumumpa ekintu ekyo sikitwala for granted nze newemba mukama musaba mugamba mukama okumpa maama wange emyaka gino bamaama bangi bafiiridde ku myaka emito ng'oyinza nosanga nga mwenkana naye nga almost akusinga okukatiina kitegeera naye buli wentunulira maama nga basinga bamuyita jjajjange there are times when you post her omuntu atategeera talina bwongo n'agamba naye ng'oyo alinga jjajjaawo n'ogamba otegeera lwakumeka nalwo ndumanye lwe mba nga mpositinga abantu abamu tebategeera abantu abamu tebamanyi nti omuzadde katonda wa ku nsi abantu abamu tebamanyi nti no kino kyogerebwa kino tekyogerebwa because they have data of 500 shillings they think they can comment any way they want naye omuzadde aba muzadde nomwanyi omuntu ajje n'avuma maama w'omuntu nomwanyi omuntu ajje n'avuma taata w'omuntu because nze nalayira nti nja kufa n'omuntu alivuma maama wange kyonna kirayira mu kimanyi ekirinzika nga maama nga kyali mulamu if you want peace with me you don't talk about my mother if you want peace with me you do not talk about my mother kubanga tomanyi gyanzijye my mother is my everything so nkimanyi n'abakadde betwaza okulaba nabo balina abaana baabwe
and they feel the same way. They feel the same way. So I decided to come and celebrate my birthday. I have a theme under Precious Premi Foundation. Egamba old is gold. Obukadde magezi. Obukadde magezi naye abantu tebakimanyi. Mungu bw'akuwanga obulamu n'okaddiwa mwebazenga nnyo. Bantu bafudde nga bato. Ne tubaziika n'omulaba ng'akyali muto akyabadde alina bingi ebyokukola naye ng'akyali afudde. So my mother is everything. Mami. Sitera nnyo kwagala kwogerako kubanga bwe nkwogerako she said I should stop because tayagala kukaaba tayagala nkabe bakadde nange saagala kukaaba naye nga musuubiza nti obulamu bwe naamala kunsinga naye ali kunsinga kusuubiza nti nja kukwagala kusuubiza nti nja kukuwa buli kye nnina mu busobozi bwange. To the people that have come out to wish me a happy birthday, I love you guys. I don't take it for granted. Munda z'omukwano, I can feel it. Thank you so much to Team Reiki simanyi kyabagamba mwebalire ddala naye buli alina ky'olina ng'osobola okuyamba yamba. It doesn't take away anything wabula kikugattako. That is what I think. Nze ebbanga lyemaze nga ngabira abantu nfunye si kirumaamu nti mukama ampadde. Abantu balowooza okuwa kwe kubeera nti olina ebyobugagga bingi. Okuwa kwe kubeera nti n'olina essanyu mu bulamu bw'ensi. Ng'olina obulamu ng'olina essanyu ebyo bintu bikulu nnyo. Oyinza okuba olina ssente zonna naye nga tolina ssanyu. Nina essanyu, ndi musanyufu. Nze bwe mba mugamba mukama sikubanja ompadde buli kye mpulira kye neetaaga. Siyina property, siyina bingi, siyina sente naye ndi musanyufu. Nsinza okwetuusaako kye nkola ki ekitono kye nsobola. I live in my means. I don't live in the means ze sisobola. Sijja vuga motoka gye sisobola. Sijja kusoma nnyumba gye sisobola. Sijja kwambala ngoye ze sisobola. Nja kukola kye nsobola. Ekimpa essanyu bw'onoonsanga mu kamotoka kange no nga nze bulijjo mmanyi oyo nno waakabi kyekyo kye nsobola. Gwe nga ggwe gw'omanyi tebinkwata nze nga nze kyekyo kye nsobola era ndi musanyufu. So Mungu mwebaza okumpa obulamu paka emyaka 3. Paka emyaka 3. Kale for now katuleete ebintu byaffe banange munyambe ko muleete tetulina nnyo tetwalese bingi nnyo but ekyo kye nasobodde. Now let's have the things here then we can cut. Abaana bawaka ebintu mpola